Katulabe omuyayu gwatandise jjo. Tegunayimbayo yadde stanze emu. Nena gukumanyira. Nuga bannangira bali kino ekidomola ekitali mazzi. Tebali worth my comment. Kyekisinga okunnuma ntosobola naguyisa mu kamwako. Kyokka gw'osobola okuyisa mu kamwako. Gusirise gutuma butumi. David Lutalo ompisa omuyayu. Waliwo akabatuma. Bulijjo ndi muyayu. Ate gwe Kawambwa nakutegedde. Bazadde bange bazaala muyayu. Amatuga kalinga obukonda bwa gama. Ne bambika ne mu bugoye obweru nga bamanyi babika muntu kumbe muyayu. David nze sigenda kuvuma. Naye kankuyambeko buyambi nga mukulu wange. Weetooloddwa abantu abatakwagala. Neno interview yokka gye wakoze era wayokyezza. Alani Kuluzi singa yabadde akwagala. Neno interview yabadde talina kugita. Nabano be wataddeko ba YouTube abakuwolereze bandambi era nabo baba nobookya. Mukunja atasera, I love you so much. You're a very brilliant young man. Tokera ngakulu naku nolumu ne weerimba. Josobola okubeerako mu sentence yemu nga boogera abayimbi. Erinnya lya Lutalo ne libeera wano. Iliyo niliddako. Nagenda ku Mukunja music ngende ku David Lutalo terimba ku nnyimba. Mukisa by King Shibani Mukunja atasera. Ujuwe David Lutalo. Walai mpera sera. Kwasa simu bubi Omukunja ndi palaso. Sitani wuyo Mukunja atasera. Kiti zote. Ndowooza kati olaba kyenkugamba. Erinnya lya David Lutalo tubadde tulisuubira kuvuga nga werivaawo waddawo Diamond Platinum, Davido n'abalala abagwa mu kiraasi eyo. Kati batandise okulyogera nga we bamala we bazaawo King Shiba, kakati we bateekawo Omukunja, kakati we tunaavaawo nga bateekawo Kididi, nga bateekawo n'Omupienti Pieri, kati ng'erinnya lyo litandika okutambulira mu saaka eyo. Naye mwe Mukunja alabika mugule. Abalinamu ku magezi bokka. Be bagenda okutegeera bino. Kitokotanga sikisaanikire David Lutalo awanda muliro era ndowooza mulaba talina bigambo biwoomu yadde ebimuvaamu. N'agambye mwe bamuyise muyayu ate ekigambo ekyo kimulumye nnyo. Njalagiddeko ku interview emu naye bambi byakwegumya naye waayogera olabira ddala nga waliwo waatuuka ng'alinga ayagala kaabo. Ffe tubaawo kubanga tugaba tuusaako gonna nga wegatambula. Tono yamugambye nti agenda aweereze emmere ewa Misa Kisemakula. David Lutalo ne banno mweyawulemu abamu gende wa Misa ki oweereze emmere. Gende wa Misa ki oweereze emmere. Nve ku lugezigezi n'amaala g'ekivubuka ba ku TikTok gende wa Misa ki oweereze essala. Olunaku lwe mwatandika okuyimba ku sayidi y'abatunyigiriza mwagwa. David Laba tu omukazi agwa amabeere abayimbi ba Uganda mwenna abayimba ku sayidi y'abatunyigiriza mwagwanga manege. Mugende muweereze essala. Nzulidenga kali ku TikTok sikie kampi namba yesema zeda. Lwaki mubadde ku parliament nga museka nga ne wababuuza bonna abadde basekawo what is copyright? Betise emitwe emikalu President wa moto yasola. Mwade musakaji mwana abayimba ku sayidi mugende mukole obubaala mugende mukole bwoteri bw'amasala mwagwa yongedde babuuza ng'okusharinga enamba ye ng'agigerera abantu musango agamba talina musango gwe yakoze wabula mwagala muwalamba. Omukulu David Lutalo mu bigambo bye agambye ezembwa zinoonya ebintu nga tobalinako. Naddamu n'agamba buli ayina amalusu mu kamwa geetegeka ogankube ate era nakkaatiriza n'agamba temulina kye mugenda kumukola. Olugize n'addamu n'agamba mu bigambo bye temulina kye musobola kumukola. Anti David Lutalo yabadde ku live. Bwe yabadde ku live n'asoma ennamba ye eya booking. Era zemu n'agamba mwabadde temwagala nsome ennamba yange lwaki sigisoma. Omanyi tujjukirako David Lutalo no abadde mu political scandals bazimuyingizaamu n'azibeeramu bibadde bingi naye ku luno yeevuddemu n'agamba ate yagenda kukwasaayo omuntu ogwo. Naga atagenda kukwasa mwenna naga agenda kukwasaayo omuntu ogwo mugenda mujjuutuka. Ningamba David yatandise ddi okwogera n'omusajja nga teyalina bigambo. Tuvuddewo ate munnange ensonga za mirembe n'ensambya zo zikyalanda. Ono avuddeyo nakukulumira fulufiga agamba nti yali yamwesiga ng'alowooza nti muntu alimu ensa naye nti okukwata ensonga za muganda we nazitwala ku TV ate ne yeeyongera byononera ddala wano ku social media nti yakoze bubi nnyo. Fulufiga
nakunyigidde nnyo era bwe nakulaba mu nsonga za muganda wange nalowooza nti zino ensonga ziteredde oli mukazi mukulu onzaala nendowooza anyambye muganda wange agenda kutereera muganda wange agenda amanya ekyokukola ekituufu nga social media tebitegedde nnyo muganda wange nemumukozesa noyongera mukozesa bukozesa nsobi ensi yonna ng'emulaba n'okunamya muganda wange nawamukunamiza omukazi gwe omukulu era ekika kyo kyonna nakibodde abaana bo bonna bagenda okuvaamu nababodde kubanga ogenda kubanyazaala kiggwe era nze nsaasira nnyo omuntu agenda okuwasa ewuwo oba omuwala agenda ofumbirwa ewuwo bakadde bange babeera eri mu kyalo nalowooza nti ogenda kuteekateeka abaana abo obagambe bagende mu bantu abakulu bagende bayimalirize n'ogera n'oyogera ebintu n'ota audio n'okozesa muganda wange ensobi gw'omukazi omukulu nkuze mpulira fulufiga nina emyaka aga muto wange alina emyaka 28 ku 27 mwana muto osomulungamya n'omugala mugende mu kyalo wane waffe mu Buganda nze mbadde mmanyi omuwala wanoba n'afunamu butakanya ne munne gwabadde naye omuntu yena amuteekateeka amugamba agenda mu kyalo olaba abazadde mufunemu engeri kibalungamya ate fulufigo badde muntu mutuufu ng'osobola bagamba bagende mu kyalo naye simanyi nakumanya oli mukazi mubi nnyo ebyo ebintu ng'oli mukazi mukulu obadde osobola okuteba ebintu n'ebintu byoyogera ku TV nze mbadde sivangayo okwogera ku nsonga eno naye kyanyigiriza nnyo okubanga mukozeseza muganda wange ensobi bwetyo bazadde bange tebasobola kulema bazadde bange oba famire yaffe tesobola kulemererwa kukola ki kwogera nakulungamya omwana oyo oba kumubuulirira oba kumugamba wabadde asobeza abantu fenafena tusobya buli kadde naye kasaba kubuulirira nga otereera mu straight line naye gwe n'otabakoladde ekigambo kyosobola okutereezaako omwana oyo n'atereera mu layini oba n'omugala agenda olaba abakadde naye kenyininyini nali manyi ogenda mulungamyako kale ebigambo ebimu n'oyongera kwonoona bwonoonyi famire yombi nnyo njikyaye nze n'omwana wange aligenda mu makaago n'awasaayo omukazi mukyaye oli mukazi mubi nnyo n'ogera ku TV y'eggwanga esasula omusolo n'oyogera ebintu ebyo weebityo omuganda wange mumukozeseza ensobi mumukunamiza nnyo kale gwe omukazi omukulu mama waffe okunamiza omwana wo omazeemu amaanyi muganda wange nze mbeera eno ntebe nga woyimanyi otuuka ekiseera n'obanga tokyalina nnyo access emugendako kumubuulira bintu bituufu nga kale takyakuuya bulungi nga womanyi nti muganda wange abadde akufunyemu ku kasente etali nsobi kubanga nze sikiinaako buzibu naye nalowooza nti kati gwe mama fulufiga gwe okutte ku muganda wange ogenda mubuulira ekyokukola ekituufu noyonoona bwonoonyi muli abakazi bangi buli lunaku ngenda kola video ya muntu omu ku omu fulufiga oli mubi nnyo ne famire yo abaana bakuvamu bonna mbakyaye era oba ogenza wa fulufiga wasanga omanyi ono yowa own risiki oyo nyazaala mubi mufu nnyo notosobola kuteekateeka muganda wange agende mu kyalo bamubuulirire oba omukwasaganye ne famire yange bamubuulirire bazadde bange bantu bakulu bamansambye abantu bakulu babadde basobola okuteekateeka omwana oyo kubanga abadde mummwe omwana abadde mummwe muganda wange abadde mummwe nga mumuwabya mwamukwata mwamutereka kwegamba mwosazeewo mumukunanye bukunanya mumusuule busuuzi muli babi nnyo mwamutereka mubadde mumukozesa nsobi ku nsobi nga nze mmanyi ogenda kumukwata omuteeketeeke ng'omukazi omuganda amanyi nti omuntu wava w'omusajja olina omubuulira adde mu bakadde asolovinga ensonga n'okuba kwawukana babadde balina okwawukana mu bulungi era balina okwawukana mu bulungi kati katugende nja famire tugende tukwasaganya ensonga ezo naye muli babi mundazo mumpadde ekyokuyiga mu mutwe nti abantu abamu mwagalanye ebintu by'okwawukanya wabula sigatta muli babi nnyo fulufiga oli mubi nkuvumiridde ng'obeera na ku TV ya ggwanga onyiizizza nnyo mukazi gwe mbadde nkuwa ekitiibwa mukazi gwe onzaala oli we tuli bagamba oli yabyonoonye era tukuse n'okugamba nti akyaye n'akyayira ddala ne b'eŋŋanda abo tuvuddewo twogere ku birala ebigenda mu maaso neno mu ggwanga Uganda wonavudde n'ayogera ku security y'eggwanga nti mu butuufu wegitunuulira oyinza okukkiriza nti waliwo ekitali kituufu
waliwo kitatambula bulungi. Bino nabyogedde okusinziira kuba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine president w'ekibiina kya NUP asobola okuba nga ate afuluma eggwanga naye ng'ayita kuba security agamba nti waliwo ekitagatta. Naye mwe mumanyi amakulu g'ekyo ekintu kye kitegeeza. Robert Kyagulanyi Ssentamu najja n'ayita ku road block. Soka weebuuze kiki ekimuwallo okugamba nti kati kanzije mpitaawo mu road block ng'ate akimanyi basobola omukwatirawo. Kiki ekimuwallo okulisikinga kitegeeza agenda okuyitawo ng'akimanyi tebasobola. Gw'ogamba kiki ekimuwa confidence eyo kitegeeza baba nabo baba banene nnyo. Ekyo nkubuulira yayitanga ku road block n'azikuba n'ebifaananyi n'agamba nomba yiseeko wali eri egindi wanomba yiseeko wali egindi n'agenda gy'ayigenze n'akolerayo video n'avaayo. Kati gojja otugamba mbwa abayamba Kyagulanyi Museveni yabakutte. Gw'omanyi Robert Kyagulanyi Ssentamu kye yaleka mu government ya Museveni. Omanyi Museveni bwe yali yatukola ng'obeeraawo nga ne comrade munno tomwesiga. Nze Afulana ni yajja buzzi wano ng'abadde gy'abadde ng'ayogera ku byankyukakyuka kituufu naye yajja wano ne tulya akamere olubuto ne lukyankalanamu ne ng'awo omusajja nzisanze amazeewo yatuteekamu embeera nga tolina gwe weesiga. Kyekyo kye baaleka mu Museveni mu gavumenti ya Museveni. Museveni sawa zino yeebuuza ani mulabe wange mu gavumenti yange tamulaba tamumanyi ate ng'akimanyi omuntu oba abantu abaali n'omukulembeze bayina kapasite nnene. Kubanga omusajja yajjanga n'akola video n'agamba bannange ndi wano leero olunaku lwaleero ssaawa bweziti ku budde bwe buti ebigenda maaso bye bino. Mwaligambye yazirikodinga dda n'agenda n'atandika kuteemwemu naye ng'akubuulira n'ebigenda maaso ng'eggwanga mwaliri. Abasajja ne basaakinga buli wamu ne babulwa. Kati gojja otugamba simanyi mbu abayamba omukulembeze Museveni yabakutte nga yabajjeewa. Mwagala gezaako tulowoozesa nti Museveni Katonda biri bye yalimbalimba ng'abe mu gy'ekinaana nti afuuka kapa. Kye mwagala ogezaako tugamba nti Museveni afuuka kapa. Oli n'atuuka akaseera ng'ayagala okunyumya ku bigenda mu maaso mu ggwanga naye nga tasobola binyumya kubanga alabawo kapa. Bimwagala otuzzaamu ebyo. Kati nno tomanyi Kyagulanyi kye yabakola. Bali mu kwetuga. Omanyi okwetuga? Omanyi okutta bajjeno bana mu bbanga lya mwezi gumu kumpi n'ekitundu. Bajjeno kumpi bana. Bannamagye bali eri abamalayo. Ne babatuga. Ne babatuga. Omusajja era n'asigala ng'ababuze. Saawa zino bali mu kunyiga. Banyiga ono banyiga oli. Tebamanyi gwe beesiga. Ekyo Museveni kye yali yatukola mu opposition. Oba muba mulwanyisa. Ng'obeeraawo ne munno ogamba oba obuunu mutuufu oba alimba. Ekyo Kyagulanyi kye yabakola. Kati Museveni ne waba Janet nga yamuleetedde giraasi y'akatunda taginywa. Nkubuulira. Tasobola ginywa. Taginywa. Agamba Saawa zino abamuliraanye bonna agamba naye ani kubanga akimanyi nti abateekwa okubanga bayamba omukulembeze bayina kapasite. Ekyo Museveni akimanyi bulungi. Bayina kapasite. Kati gw'otujjiddeyo simanyi waliwo gwe basse mbu be bayamba omukulembeze. Lwaki mulimba ensi? Mwagala gezaako kutulowoozesa nti Museveni ayina intelligence. Ekyo kyennyini ensi saawa zino ekiraba n'okukanga abalala abaligambye katubeereko ne kye tukola. Buli we bawulira nti n'oli bamukutte eyakola kino nga nabo bagamba bannange obwo bukodde bwa Museveni kukangakanga balala nti temugeza n'abaana abaakoze kino nabo nabakutte. Museveni tannakwata ku bayamba mukulembeze. Museveni ali mu kutta bantu be jasa atugumbula butugumbuzi. Talina gwe yeesiga tamumanyi. Tamanyi ate tasobola mumanya kubanga eyo gavumenti bagyetooloola bwe bati. Nkubuulira Museveni taba kuleeta buleesi abo basirikale be yajja mu mawanga ago amalala ago abeewaka n'asooka abeerako ne gy'abassa. Senga saawa zino zengero. Ekyo nkikubuulira. Ekyo kigavumenti kyali kiyiise weka. Naye akasajja keebuusa. Okitegedde? Naye ate era ffe tusigala tumanyi awali amaanyi gaffe. Ffe tumanyiwo. Nkubuulira. Oyo omusajja munafu. Ekyo kigavumenti kinafu. Budde bwokka. Gweteekawo buteesi tayi. Nkubuulira. Saawa zino buli omu atya munne. Buli ayenyo. Luli eri confidence gye baayogezanga.
nga ffe tuddaawo n'otya munno mugamba kati nabo bali awo baga katulina information zetujja ne tutanika gamba ne baga ate yo bagijjeewa laba nnono waliyo abatanyumirwa bikolwa bya Museveni ekyo kyoba otegeera ebyo munnange ffe tubaawo kubanga tugabatuusaako era tubaawo kubanga tugatambuza era naye yagenze mu maaso n'awakanya ekyokugamba nti Afande Kunda maybe ye yalabula omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu okubanga afuluma eggwanga nga bwe twalabye nti ye n'abefamire ye bavuddeyo ne babisambajja ne bagamba nti omwami wa SFC abadde mulwadde okumala akabanga era nti emyaka gibadde ebiri bweddu nga zigenda mu 3 ngambe ng'atawanyizibwa ekirwadde kya kokolo mpaka wekyamujje mu bulamu bw'ensi eno so nti ebyo byonna ebyogerwa nti si bituufu byonna bya bulimba bali kubanga wekumidde ku Legit TV 256 teweerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde tukomawo nabyo tovaawo